Disitulikiti y'e Ntonde baagala gavumenti ebongere ssente eziteekebwa mu kaweefube ow'okufukirira ebirime byabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Ntonde Fred Mohanji bagamba nti bakyetaaga ssente okusobola okutwala kaweefube ow'okufuuyira ebirime byabwe mu maaso. Mohanji agamba nti ssente ze bafuna ntono ddala era bwe batyo bakyetaagayo endala. Nganze mu disitulikiti yange y'e Ntonde n'esente zikyali ntono kubanga kati n'essaawa eno abantu abamu feeza yasooka abantu bafiika ng'abantu nga 40 era ku mulundi guno abasabye balinga mu 100 era nabo bagenda kukola ki okufika. So abantu micro scale irrigation okufukirira ebirime ku mutendera omutono nnyo abantu bakyaniriza ate bakyagala n'abalala bateekamu sente zaabwe ne bagula ne pumps batandika okufukirira ki kubanga kimanyi nti lya Ntonde omusana gutukosa nnyo. So initiative y'okufukirira ebirime abantu bajyaniriza ate bajagala nnyo kyova olaba nti abantu abasaba bangi n'okusinga esente zituyina. Mugocha amalala getulina ekirwadde ky'akawaali kyeyongedde okusimba amakanda mu disitulikiti y'e Nakasongola nga mu kiseera kino abalwadde baweredde ddala 21. Okusinziira ku atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Nakasongola Dr. Agababya Mukama agamba nti mu kiseera kino obulwadde busimbye amakanda mu bitundu okuli Lwampanga Town Council nga abalwadde baliyo 13, eggombolola y'e Lwampanga babalwadde baliyo 3, amagombolola amalala okuli Kalungi omulwadde aliyomu, eggombolola y'e Rwabiyata omulwadde aliyomu, eggombolola y'e Wabinyonyi abalwadde baliyo 2 wamu ne mu Town Council y'e Nakasongola omulwadde aliyomu. Kati abalwadde kuliko abavubi 9, banneekolera gyange 5, abayizi b'amasomero 2, abasuubuzi 3, omusibe omu kw'ossa n'omuvuzi wa bodaboda omu. Twakafuna abalwadde 21 okuva obulwadde tubutegeera mu Nakasongola. Abamu ku balwadde bano tubajjanjabira Nakasongola Health Center 4, abalala Lwampanga Health Center 3, abamu basobola okubeera nga batwalibwa Entebbe Regional Referral Hospital. Nga bwe tumanyi nti abantu ababeera ku myalo batambula nnyo, ate abantu babeera ku myalo babeera mu mbeera za ssanyu, okubuuzagana nga bakwata mu ngalo babagwa mu bifuba. Wano ssentebe wa disitulikiti Sam Kigula alaze obwennyamivu bw'ekirwadde kino okubalumba mu kiseera kino. Kigula agamba nti mu kiseera kino tebalina ssente era bw'atyo n'awanjagira gavumenti okubaweerezayo ku ssente zibayambe okulabirira abantu bano abalwadde. Twagala okulaba abantu abo abalinaanyiganye n'abo abalina bagibwayo mangu ate n'okukebera omusaayi guno kubeere kwa mangu nnyo, sobozese okumanya amangu era n'okuddukirawo okuddayo mangu eri omuntu amusange. Gavumenti ekyabadde tuyambamu kwe kuliisa abantu bano abasangiddwa nga balina obulwadde nga bwekitegedde kino kyagudde bugwi kyekanga bajeti sirina. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe Agookya amakya g'olunaku olwaleero, abakyala basabiddwa bulijjo okwetegereza nga tebannasemba baami baabwe mu kwewola ensimbi. Kati okusinziira ku atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Jinja Paul Balinaine Mogajjo ategeezezza nga abakyala bwe bafunye obuzibu olw'okusasula ssente z'ababba baabwe ze babeera beewoze olw'obutamanya. Mwandiko obunukuta butono ino, unreadable. You're being exploited because you don't know the terms and conditions of those loans. And there is something I've adamantly refused, and this is for ladies. Ojokuona olo omukyala aye mwami we naida ni forms ati nkusaba onsainingire. I've asked several men, is this you? Lwaki olifuna n'omukyala loan? And abakyala abaami babalimba ino. You get loans and give them money. Badikozesa. Remember some of that money demubaga bajafuna mu bakazi bandi. When you suffer with a loan for 6 years, learn to manage your money. Learn to manage your resources. Wambozi Emmanuel ssentebe wa United Jinja asabye gavumenti okwongeza emisala gy'abasomesa mu kitundu kino.
Esinga bukulu n'okuba nti gavumenti telowoozeza ku musomesa kutuwa musaala nga bwekisaanire. Abandi aba sayansi yabaga misaala gindi fe aba Asia atukubira ino mawangalo. Eyo nsonga ndala. Ensonga y'okubiri n'okuta abasomesa ku nninga nti bajje basome omusomesa abe na diguri. Aye oliko abantu bajje babe ni diguri aye omusaala tegukoze ki tegukyuse gukaali mulala ogwo. Eyo ensonga yona erikulubonyaboni abasomesa yabata ku pressure beeraliikirira n'abandi bajja mu mabanda balekera n'okusomesa abaana beebwe okujja ku masomero batyama olw'okubanga bali kujja kusoma. Ekyo ekintu kiri kuleetera abasomesa okubula emirembe mu iwanga lino era kiyise kijja kwonoona ebyendegeresa kubanga abasomesa bawulira mulenga bibatayire ku pressure era nga bazirayo banaalumukira kubanga gavumenti eri babanda diguli. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina amakya g'olunaku olwaleero ng'omwoleso gwa bannamakolero gukyagenda mu maaso mu kibangirizi e Lugogo. Abamu kubasiimiddwa ne awards olw'okugatta ettoffaale mu nkulaakulana y'abannamakolero n'abo abatandikawo emirimu emitonotono basiimye enteekateeka eno gye bagambye nti yakwongera okusikiriza abantu okwettanira okutandikawo emirimu egy'enjawulo. Okusinziira ku commissioner okuva mu yafeesi ya President Nyanzi Julius ngono yavunaanyizibwa ku bantu abatandikawo emirimu era ng'ali kakiiko akatunuulidde okulaba nga sayansi abuna mu Uganda n'okuyamba omuntu wa bulijjo olw'enkulaakulana oba kayita aka National Council of Science and Technology. Ono ategeezezza nga mu ntandikwa bwe basanga okusomozebwa okw'enjawulo okutandikawo enteekateeka eno naye kati ebibala bagenda babiraba. Twafuna okusoomozebwa mwalimu embeera y'okulaba nti ebisobozi tetwabina ssente zaasabibwa tetwaziina naye ebbanga bwe lyetooloola nga tulemeddeko nenfuna emikisa netuwangula awaadi nyingi nnyo wano awaadi eya okuba omuyiiya asinga mu Uganda manufacturers okubeera omuyiiya emirundi ng'ena naye kati olwaleero ate tufunye awaadi empya ey'okuwagira enteekateeka za wuuma nga bwe nnyina enkola nti ekyuma kiwagala kyuma n'omwaka guno nasazeewo okuddiza okulaba nti wuuma esobola okuyamba ku banneekolera gyange abatandika nambawa. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Betuvaako by'emizannyo. Bino by'ebyemizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero ttiimu ya Uganda ey'abato abali wansi w'emyaka 20 etandise n'obuwanguzi mu mpaka ez'okusunsula abaleetaba mu kikopo ekya Africa ekyabali wansi w'emyaka 20. Ttiimu ya Uganda ento the Uganda Hippos ewutudde ttiimu ya Ethiopia ku goals 3 ku bwereere. Goals za Uganda ziteebeddwa abasambi okuli Godfrey Sekibengo, Swabil Mpasa kw'ossa ne Biniam Babulo. Omupiira guno gubadde ku kisaawe kya Azam Complex mu Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Mwetuvaako ebweru w'eggwanga yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Philippines Rodrigo Duterte amaze okuwandiisa okuvuganya ku ntebe y'obwammeeya bw'ekibuga Davao ekisangibwa maserengeta g'eggwanga eryo. Duterte yakulemberako ekibuga kino nga mmeeya okumala emyaka 20 nga kigambibwa nti ono ayagala akozesa mukisa guno okusobola okuddamu okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu mwaka ogwa 2028. Duterte ajjukirwa nnyo mu kiseera we yali president okudda okubayagana abamenyi b'amateeka n'abakuba amasasi era ng'abasoba mu 6 be battibwa mu kiseera ekyo. Bwegatyo wegabate mawulire gaffe mbujjuvu wano ku 17.9 PAL FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva yonna gye twatandikidde mpaka netufundikirira amawulire gaffe ku ssaawa 3:21. Sigala ng'otawuliriza program nyingi zikyajja. Mbadde NANSUMBA NATHIIRAH gakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
ago ligabudde amawulire Agookya ku Pearl FM ne Three Ways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga bali wamu ne Global Paint, a reliable product. Ebiranga eby'enjawulo ku Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwebaza omulungi akyali ku 107 akatinze mwenda Pearl FM ekulaira omuntu wa bulijjo. Kade kabirango byaffe ebisaawa eno ng'obikusomera nze NANSUMBA NATHIIRAH. Mukale Enterprises Limited ekuleetera ebyokuzimbisibwa byonna byewandyagadde era nga babikutuusiza awo wennyini w'obyagala nawe ayagala okusibako mpolampola jangu hardware yaabwe. Bano bagamba nti balina sementi, emitayimbwa, emisumaali, emifaliso, tanka, amabaati, langi eya buli kika, tiles, plywood, ebyamasannyalaze byonna babirina. Basangibwa Cold Kampala, Rashid Kamis Road, Busega bali next to Shell, Masaka Road, Wampeewo, Gayaza Road we bali. Okumanya ebisingawo bakubire ku Noto 7 noti emu 16 8 35 oba noti 7 noti emu noti 5 7 15 be banafe abamukabre Enterprises Uganda Limited. Bannayuganda n'abatali bannayuganda mwenna Roseform Mattresses abakolera emifaliso emirungi ddala era abasangibwa Jinja Embara bagamba nti bakuleetera emifaliso omuli spring mattresses, fit slip mattresses, orthopedic mattresses, high density mattresses, deluxe mattresses, step edge mattresses, open-ended mattresses, baby coats, foam sheets, fiber pillows, wamu ne ordinary pillows. Ng'oyagala okusuubula emifaliso abamasomero aba woteeri abamalwaliro mubeyunire babasuubuze. Balina ebitanda eby'omulembe ddala okuva mu Dubai ne mu nsi endala, amasuuka ne bed covers eby'omulembe byonna babirina. Roseform Mattresses factory outlet zaabwe ziri ku Jinja Road. Ku Lubaga Road bali kumpi ne Furniture House. E Kawempe bali kumpi n'Akatale. Sekaziga House bali ku Channel Street n'amatabi amalala omuli Gayaza, Arua, Gurumbara, Hoima, Costa ne Jinja. Okumanya ebisingawo ku Roseform Mattresses bakubire ku Note 7 nye noti 2 17 oba Note 7 Note 3 48 24 68. Ate management ne staff ya Bilal Islamic Schools waayise bayita abazadde na buli esomerako mu ssomero eryo n'ababa baagaliza ebirungi okubawo ku matikkira g'omulundi ogw'13 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'10 omwaka 2024 luliba lwa 6 era omukolo gulitandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okubeerawo kwammwe kuluweesa omukolo ekitiibwa era tubalindiridde n'essanyu lingi ddala. Mbirangiddwa Sheikh Mohammed Kamoga nga ye principal. Management ne staff ya Bilal Islamic Schools waayise bayita abazadde na buli eyasomerako mu ssomero eryo n'ababa baagaliza ebirungi okujja okubeerawo ku matikkira g'omulundi ogw'13 ogw'abayizi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'10 omwaka 2024 era nga luliba lunaku lwa 6 ng'omukolo gulitandika ku ssaawa 2 ez'okumakya okubeerawo kwammwe kuluweesa omukolo ekitiibwa era babalindiridde n'essanyu. Birangiddwa Principal Sheikh Mohammed Kamoga. Hoisa Magic Premium ya sabuni w'obuwunga ompya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu biriko onayongera ku by'omusa bya mukyala wo. Ogula Hoisa Magic Premium w'obuwunga ku dduuka erikuli okumpi owa supermarket. Wulira ekyamagero ekikuma engoyezo nga nnyingi nnyo olunaku lwonna. Bwebityo webadde ebirango byaffe byakadde kano mbadde NANSUMBA NATHIIRAH bikusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program okubiirako ku makya ne Inside Story bye bijja masaawo. Eno ye 17 akawumuze mwenda Pearl FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Pearl FM Hot 13
nze Asia Hussein okuva wano Kakungulu. Pal FM kyenjagaddeko oba kyengasiza mu ddiini yange nyongeddeko mu ddiini byembadde simanyi kati nga history wedda tegeera okuba naku ezimu abakyala tubeera busy kati okufuna obudde noga nti kangende ntule waseka gundi anzinyonyole oba ngende kuwa mukyala gundi agenda anzinyonyole oba amire naku ezimu kintwalira obudde kyosako Pal nekubunyonyola kino kibi kino kirungi. Pal FM Hot 13. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love you.